Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera budde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako by'embeera z'obudde omumwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze kitulaga nga omukuubo gw'enkuba bukyekuumidde ddala okusinga ebitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa, wadde nga waliwo empewo empeweevu entono nga zikunta ziva mu gabira g'e Congo nga zeesogga okusingira ddala ebitundu ebiriraanye olusozi lw'Enzooli. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya, tusuubira omusana okwakanga okubakuba mu bitundu ebisangibwa mu masekkati ga ensi yattu awamu n'eri ebuvanjuba paka ebugwanjuba ssaako n'eri obukiikakkono bwa ensi yattu. Embeera y'obudde eno ejja kukyukamu katono mu biseera by'olweggulo nga tusuubirawo enkuba okutonnya bitundu ebisangibwa mu masekkati wadde ng'ebbugumu kuba ku diguli 29 okutuuka ku 30, so nga ate eri ebuvanjuba omusana gujja kusigala gwakaatera nga bwe gukubakubamu ebbugumu kuba ku diguli 31, ebugwanjuba yo tusuubirayo enkuba okutonnya ebbugumu kuba ku diguli wakati wa 25 okutuuka ku 31 eri ekasese, so nga ate eri ebukiikakkono omusana gujja kusigala gwaka atera nga bwe kubakumu ebbugumu kuba mu bitundu ebisinga obungi ku diguli 31. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga London awo tusuubirayo omusana okwakanga bwe gukubakubamu e Dubai ssaako n'eri e Nairobi. Tuyaza kubeerako naawe beera bulungi bweraba.